I wish to reassure and inform the country that Uganda is peaceful. Alright, General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero akikonfirmings nti His Excellency Robert Kyagulanyi wakudda mu Uganda batya mu maaso awo video yonna ngikuletedde ate ye omukulu Hamuwanga Kivumbi ate mulowooza wali obunkengete bweyongedde mu State House bejjusa lwaki bamutadde nkugambye abaana ba NUP obwongo bwakwata balaafu lwaki ngambye bwe batyo ga video just gitunuulire mpaka bweggwa ogenda kubeera ngukola ki ofunamu bingi ebyokuyiga ate ye David Louis Lubongoya akyakoze Katikkiro indirectly mu maaso awo nabyo ogenda kubeera nga obyerabirako nyongera kujjukiza video gimpereka like ate woba omaze subscribing wegatte ku YouTube channel eno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yabadde ne speech government ino conference ne taata we President Yoweri Kaguta Museveni naye mu speech eyo oba wetegereza omukulu ebyadala ayina kyali mu kubeera nga atya ogenda kuba otubulidde ebyozo bye mu comment section. Do you think the general is okay and the president anytime from now might step down, that he might be the next president? Obeera nga otubulidde ebyozo bye mu comment section. Mulowooza n'omukulu anaasobola okubeera nga afuga eggwanga Uganda kubanga abantu abamu nabalabe mu comment section nga mugamba nti no president oyo agenda otufuga nga ebigambo abijja ku bipapula olaba ne taata we ku myaka gy'alina ebigambo tabijja ku kipapula. Video gisoko gyerabireko otuloweze mu comment section tumwetukomewo n'omukulu Mwanga Kivumbi. However, what is also true is that we are having to deal with a fifth column of neo-colonialist sympathizers and agents of foreign interests who are intent on sabotaging our national independence and development. Your Excellency and fellow citizens, we are very aware of the insidious machinations of negative elements against our country, but the good news is that we will not permit their shenanigans. We, for instance, can no longer afford the widespread public malaise over systemic corruption and poor service delivery in our country. We cannot and shall not tolerate agents of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign interests to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. Your Excellency, furthermore, we shall not allow foreign interests to determine our national narrative. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impacts the country's security. Therefore, in order for Uganda to transform into a first world country, these elements have to become responsible actors to ensure peace and security are preserved. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class. Certainly, we will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. Alright, bimwe tubitedde ku mabbali ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba mugenda kuba mutubulira ebirozo bye mu comment section. Do you think he can replace the father? He can be that president that Uganda is yearning for? Kubanga yagamba kino atagenda kkiriza corruption yonna mu ggwanga Uganda. Tulunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi ono nga ye yawangula naye mumanyi bulungi nnyo biki ebyatuukawo wali mu kalulu avuddeyo n'atabukira General Muhoozi
Kainerugaba wamu ne taata we President Yoweri Kaguta Museveni naye abaana ba NUP ebyadala zikiriza nti no mwine emitwe oba mwine emitima ejjaakalo. Imagine omuntu abadde mukomera okumala emyezi 7 naye avuddeyo, oyinza okulowooza nti no oba omuzimu gwa His Excellency Robert Kyagulanyi bwe gw'amulinye natandika okubeera ng'ayogera, oh my God, even me I'm out of words. Njagala osooka omuwulirize atandikidde awo we yakoma, era bannange mu comment section nawe muwandike free all political prisoners, free the man himself Mwanga Kivumbi. Ono ebyaddala yali agenda okubaponyaponya singa tebamukwata mu biseera by'akalulu kubanga he is a vibe. First listen to him. Ekiro kibunge ennaku z'omwezi 18 ku ssaawa 9 ogw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo nga bayina emmundu kasepiki, abalala ne bayimirira wali ne bakuba amasasi mu galaji awo ne bakuba n'oluggi luno. Baali bamanyi mwaliwo, baali bamanyi tinyimiridde mu galaji awo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama banakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo 5 bamaze okubatta, ne batta n'omuvubuka omu bamutirawo lopu awo mu lujja. Be baabuuza nti muwangaaliwa, musajja atunasuka n'abagamba nti yenze. Bamukuba essasi wano straight ne bamutirawo, bamukuba amasasi agamumaliriza. Ebyo byonna baabikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyefujjo mu Butambala, naye nga lazima tubawangudde nga tumaze okubawangula mu kalulu. Ne basalawo ate ekiro ekyo kambabuulire, ate Mukama mulungi, Mukama muki, omwe yakulembera olutabaalo olwo olwali lusazeewo tibekubanze kudda mu Palamenti waakiri banzite, era ekiro ekyo baali bazze okummaliriza. Naye emirambo egyo 7 egyaga ate tegyali 7, gyali 10. Gyali emeka? Era okumanya gyali 10. Abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo. Lwaki baali bazirekawo? Kuba kwafiirako n'abasirikale aba basatu kye babanyo. Mugamba RDC muwanvu, Bavani ne Muhoozi, njagala mutegeere gye muli. NUP eriko amaanyi ga Katonda. Katonda yagiteekawo ejja onunule abantu baffe okubajja mu bufuzi obubi. Baagala tebaagala, Mukama Katonda ng'ali waggulu, NUP egenda mu buyinza. Kamabulire lwaki egenda mu buyinza? People power. Bw'olaba Museveni ng'akola Obote by'ataakola, bw'olaba Museveni ng'akola Amini by'ataakola, mumanye ky'omusajja mumuwangudde. Bw'olaba nga gavumenti ng'ekwata abantu abatasse omusajja mpadde n'emitwalo 5. Bw'olaba nga gavumenti mumpuliriza ng'etandise okukwata abantu abatazizza musango, ng'esiba abantu nga tebakoze, ng'etta abantu ate abafudde si bano bokka 5. Alright, gwe Munnayuganda abadde yeebuuza lwaki abaana ba National Unity Platform, abaana b'enkyukakyuka ba comrades ba political prisoners abamu aba National Unity Platform bamaze ne bakkiriza omusango. Video yino omukulu amanyikiddwa nga SG David Louis Lubongoya ng'ageza okubeera nga abikunyonyola. Video nyaga tugiwa obudde gwe Munnayuganda ali eyo obeera ng'otubula ebibuuzo mu comment section. Do you think where Uganda is going is the right direction oba nedda? Naye omukulu ono ebyaddala akoze kimala era wemba nga singa bakuba wamu n'akakadde nga nina namba ye mbadde ngenda kubeera nga ngimusindikire kubanga oh my God, what does the guy do? Kubanga abeerawo buli wamu making sure nti no buli information ku political prisoner yenna gwe bawambira era gwe bawambidde dakiika 2 mabega abeera nga abimanyi byonna. Video ino sooka mwewuliddeko ono nno nga ye SG owa National Unity Platform simulala David Louis Lubongoya ng'akunya lwaki abaana bamu bakkiriza emisango. Nyongera n'okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba 070711 osobola mukubirako obana mu inbox ku WhatsApp yasobola okubeera ng'akuyamba. Batendewaliddwa embeera eriwo ne bakkiriza emisango gye bataza
era abamu ne bakola pre-bargaining, abalala ne bakola abamu babasalidde ne basalira ne bawa emyezi 4 ne bawa emyezi 3 n'ebirala bwe bityo. Naye tubategeera kye tuba tugamba abantu nti tetusobola kuvaayo ne twencouraginga oba ne tusindikiriza omuntu kukkiriza omusango gw'atazza kubanga era lugimu kyebeeyagala. Naye oli bw'atuuka ku extent n'agamba nti tendewaliddwa olw'embeera eriwo, okay? Oba omutegeera kyo tuyita understanding, tuba understandinga olw'embeera ebeerawo. So yeyo statement ebadde gamba ate ne kulungamya abantu baffe nti abantu abo tulemu bajajinga. Naye tubalabire ennyo ku bikolwa bye bakola nga bavuddeyo. Mukimanyi bulungi nnyo nti regime oluvannyuma lw'okukkirizisa abantu emisango ebiseera ebisinga ebeeyagala kubaddusa batwale kyankwanzi. Ebafumu abalabanga abaana baali bawagizi baffe ne babasiba ne babakkirizisa emisango ne babajjayo. Abamu nabalaba ebiseera ebyo nga bakaaba amaziga ku zi TV nga bagamba nti regime yabatwala ne basuubiza ssente nekola ki ne bamaliriza nga bagudde mu mbi nga bwe bagamba mu ghetto. So ffe kye tugamba abantu abo nga bwe nkugambye tetu encouraginga tetwana kusindikiriza muntu yenayena oba n'okuzaamu omuntu amaanyi nti genda okole ki weerumirize ku misango gye tutakola. Naye oli watendewalirwa n'agamba nti kakati we bituuse kanzikiriziganye ne kooti ngamento ku musango nagukola sobole okuvaayo kubanga abantu abo abamu ogenda kwesanga nga bakoze bail applications 4 nga zonna bakola ki bazigoba. Kakati oli bwe mubeera mu bail application esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna abamu bakola ki bagwamu essuubi ne bamaliriza nga bakkiriza. Naye ate ekyo tekitegeeza nti bonna bakoze ki bakkiriza emisango. In fact waliyo bangi nnyo abasazeewo okukola ki okulemerako ku mbeera ne bagamba era kati tugamba nti nga kooti y'ekanyanya bwe yagana okuba bail tugenda mu high court mu kooti enkulu nga bwolaba olwaleero kooti enkulu bwewadde Honorable Muwanga Kivumbi bail n'abalala oba oli awo ne bano high court egenda kukola ki kuba bail. So waliwo abamu abali willing kulinda era abo nabo tubeebaza. In fact abo babeera bazira n'okusingako kubanga bo babasazeewo nti tetugenda kwerumiriza ku bye tutakola bwe tutamanyi ne basalawo okukola ki okusigalayo. Enga bwe ngambye abo aba basazeewo nti ekiseera kyabwe kubanga omanye abantu bayita mu bizibu bingi nnyo mukomere eyo ne bafiirwa abantu baabwe sente ne zibagwako oluusi families ne ziscateringa n'ebirala bwe bityo. So abantu abo oluusi obategeera bwe batuuka ku time eyo ne basalawo nti bagenda kugivinga. Kati nga abekanyanya be twakategeerawo bali 7 abagenze mu pre-bargain naye tubadde tuwulira nti state ebatuukirira ate ekyo nakyo tubadde tubalungamya nti lwaki bano aba state babatuukirira nga balooya baffe tebamanyi, okay? Kubanga lwaki baba okweka ki kati ekigambo pre-bargaining nkola eri mu mateeka, okay? Newankubadde bano abantu nga bwe tukimanyi bulungi tebalina musango gwebaza n'ensi yonna yonna ekimanyi nti tebalina musango gonna tuba tugamba nti bwe bakutuukirira nga baagala muteeseganye at least tegeeza ku balooya bategeere kikyogendamu oba oli abakole ki bakulungamye mu kifo ky'okugendayo ate nga bwe nkugambye mu kifo ky'okugitwala nga legal process bo ne bagitwala nga political process ne bakukkirizisa emisango oluvannyuma lw'ekyo ne bagala ate kuyingiza mu bintu birala ne bagamba bw'ovaayo ate tukutwala kyankwanzi mwabira babala byakolanga abaana baffe beyavaayo yekennyini n'akkirizisa emisango n'ebirala bwe bityo. Anti mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo ngenda kubuuza pre-bargaining process ya kooti, okay? Kiba kitegeeza omusibe oba oludda olu-representing omusibe luteesa ne oludda oluwaabi mu kooti. Kyenkugamba ekyo nti abo abantu tubeera tubagaidinga nti bwe kituuka ku time eyo mukikolere mu kooti muleme kikolera ate mu mankwetu nti kati waliwo ate owayisa biyingiddemu nti ate waliwo amagye abiyingiddemu. Tuba tugamba nti waakiri bwe muba mwakukola ekyo mukikolere mu mateeka mu kooti era nga ababekanyanya nga bwe nkugambye babadde bakikolera mu kooti nga bwe mwalaba. Tetukyenkalejinga tetusindikiriza muntu yenayena naye ate tetusobola kusalira musango omuntu agamba nti nze nemereddwa era wano wenkomye. Abantu abo tetwagala muntu yenayo abajajinge kubanga baba bantu baba balina ebizibu byabwe ebasumbuwa ng'abantu nga bwe nkugambye oli bw'aba nga abadde mukomera
nafiirwa ebibye nafiirwa abantu be nakola ki natuka extent nagamba tibannange kinsuseeko omuunderstandinga era mwakirabako kati kansembe ekyokulabirako kino munajjukira nti abantu baffe bano abaali mu makomera abamu ku bo abaali mu kooti y'amagye ojjukira ba Olivia Lutaya n'abalala bakkiriza naye bwe baavaayo ne basalawo okusigala nga batambula n'ekibiina twabaniriza n'emikono ebiri ne tutambula nabo naye jjukira waliwo ttiimu endala bo abasalawo ogenda ne balamu bebo benkugambye abali mu kaaba kati ku ssaawa zino kubanga batuukayo ne babasuubiza ebintu ne babonoonera amannya nga tebakyalinawo basobola okugenda ne basaba n'amazzi ag'okunywa ne bagabawa kakati yeeyo difference ebeerawo.